Ah, ha, obunanka nisibujeko. Mpola. Jango musibire. Tofayo. Tofayo. Ngabala betu. Naye. This thing, wait. Come take a taste Tugenda mukwate tugende. Ne mukwate ko bulungi tagwa. Tagwa banaye. Ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba, nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti oyagala okukola biodigester tanks abatuukire. Biodigester tanks zezedda mu kifo kya septic tanks azikekkereza ekifo ate nga zikolebwa mu kaseera katono nnyo. Kino kya biodigester tanks tozinywebwamu nga bwe kiri ku septic tanks. Oteekamu ekirungo ekyo ne kifuuka obucaafu ne kifuuka amazzi ne kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne gagenda mu ttaka process ne yeeyongera bwetyo. Kale weetaaga okuba nga obafuna bakwire ku nnamba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi wali baavaawo we baali okukikkira mu kikoni kati bagamba nti wova ku bitaala by'e Kasubi genda ng'agenda Nansana nga wakava ku bitaala katono nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba naffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge okuva ku tawero masuuka pirozi byonna nga bw'owandiyagadde ekisenge kirabike bulungi funa banaffe aba Rosemary Beddings bakwire ku nnamba yaabwe ey'essimu ate nagamba bwawagira Rosemary Beddings oba wagidde Madam Custodian wali mu the promise ya Almatic Entertainment, so banoonyeeko oba bakwire ku nnamba yaabwe y'essimu okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo. Brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall. Bakutegeeza nti gwe ayagala okufuna engoye z'abaana, gwe ayagala okufuna engato z'abaana, ebyokuzanyisa by'abaana ate ku 50% discount abanoonyeeko ebintu byonna by'oyagala eby'abaana bagenda kubanga babikusayirako ebitundu 5 ku buli 100. Kale bakwire ku nnamba yaabwe ey'essimu okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo. Oba oba ogenze Kansanga oba Kabalagala totuuka ku Tripati Mazima Mall toyingira ne waliwo oluuka obuli wansi awo ogenda okusanga bannaffe aba brand shoppers okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Okay, kale kusema official najjo sinzira okuba nga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangaalira gy'osinzira okuba nga ate otulaba subscribing ojja kuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Kale nonaku olwaleero zikyo tubeera ne videos ezifaanaganako bwe ziti nga tukuleetera ebintu ebyenjawulo, events, surprises, exclusives n'ebirala byonna. Na olunaku olwaleero tuli wano Kololo era nga bw'oyinza okuba nga olaba cameraman ng'agenda maaso kwera nga ataakulaga. Olunaku olwaleero tulina ka surprise birthday ka Yvonne Powers, Yvonne Nakankaka. So olunaku olwaleero maze dda okusetinga up kadina kagenda baka abantu mikwano gye egy'enjawulo ngenda bansharinga kuko n'abamu ku baategese okusobola okumbuulira what should we expect tonight, lwaki bamukoledde bino n'ebirala bingi tujja bba tubifuna mu maaso awo mu speeches tugenda nga twogera nabyo na biki naye nina mami wano wedda gwe twogera naye naye nze nga nkola gwakwogera naye simanyi yaani so
ogamba otya mami Jendi sevu. gyetuli wankubidde essimu alinga wakati obona ani we muntu omukulu tabuuzika nti ankubidde omuyita otya bigenda bitya Bigenda bulungi. tuli wano ku ka surprise birthday ka Yvonne Nesevu. abantu abankubidde nonze amasimu gabadde bangi paka bwe nasembyo naawe first of all tuwogera naani Again nambu ya Amina. Mami wa Yvonne. Oku TikTok. wamuzaalira ku TikTok Wa TikTok. TikTok nga mukikubye nnyo kati kambuuze ku TikTok mwegattirayo muti muyina WhatsApp group mulina ki Na WhatsApp group. okay Yes. kakati olwo kino ekirowoozo kivaawa Kiva mu feera abaana ba Team One Love. Nga tulina omwagala waffe gwe tusinga okwagala ye Yvonne Nakankaka. Black Queen owa TikTok. Beautiful young girl ka TikTok. Ka founder akessanyu wetutewe tumwagala. kambuuze kakati kitegeeza nti obanga muli ba TikTok kitegeeza nti buli omu yava gyali kati mawanga ag'enjawulo kati weesanga otya mu Team One Love oba oli ku WhatsApp n'ogamba ku TikTok n'ogamba kaŋŋendeyo mwesanga mutya Era nga bw'omanyi nti omukwano gutandikira ku kkubo ne mutuuka okutuuka ewaka naffe bwetyo gwatandika. kati naawe oli TikTok user okozesa linnya ki ku TikTok Uganda Kingdom kati omanyi buli omu TikTok muli ba content creator kati gwokola content kikaaki nze sirina ndifaani ogende bugenzi kulaba nakuwagira Yvonne nakubeera nti mwana wange ali protected. kati ebiseera ebisinga omuntu abanga akuzeemu kati wasanga ba Yvonne nga bali ku mutimbagano amugamba kuvaayo ate gwe wasigalayo kumuprotectingirayo lwaki kumugaidinga mu neeyisa nti TikTok si abantu nti ogendayo kukola buvuyo oba kugendayo kulwanirayo sometimes kuwumuza birowoozo byo n'ofunirayo essanyu kati ffe egroupu eyaffe ya ssanyu ya bumu nti nze nayingiramu nga nze maama nange nayagala okufuna emirembe n'okuba nti omwana ali okukyama okwogera ebintu ebitali bituufu nga nze omukulu simwegattako wabula amugjayo ne mugamba kino tekyetaagisa oyinza okukola bw'oti n'oba nga owulira emirembe n'okuba nga weesiga Katonda n'okuba nga oba omwana wa mpisa ofuna abantu abakwagala nga bangi okusinziira bwe weeyisa si nti buli abadde ku TikTok alina kuwemula si nti buli abadde ku TikTok alina kuvuma si nti abadde ku TikTok alina oba kukola bintu ebitategeerekeka waliwo omuntu okweyisa muneeyisa ey'omwana ava mu maka agatuuzibwa yes kati olwekyamaama ani akikuwa nti gurupu etandiseewo nze ng'omuntu era bandaba nti ali maama kubanga most of abaana benkolagana nabo bembeera nabo bangi bampa ekitiibwa nga maama nange nkyewa nga maama onfuna nti ebintu byange byenina okukola nobikola nga maama onfuna nti omwana bw'aba asobezza ng'asoobagana ne munne muyita ne mugamba jangu lwaki oyogedde ekigambo kifaanana bwe kityo ku TikTok kuno tetwajja kukola ntalo tetwajja kwawukana tetwajja kukola wabula kufunako emikwano kufuna essanyu n'emirembe ekitakuba mirembe kireke abaana bano bafiitingamu otya nga ndaba omulembe nga guno muto nnyo gufiitingamu otya nawe mufiitingamu era ondaba ngufiitingamu gwebamanyi engeri gye baneesiga saawa zino katulabe nti waliwo live eriwo wano bwetye ngenda okuyingirawo bwenti nga banengedde dda gwe nga tebanakulengera naye nga nze banenyaga mami wuuyo musirike temwogera kibi onfuna kati nze ngendawo ng'omuntu ow'empisa oba omuntu ayagala abaana bange babeere mu kituufu
kubanga nkugambye nsoose okugamba nti nze nayingira ku TikTok okufuna mirembe like nga bwolaba nti ffe abasuubuzi oyinza okuvayo nga waliwo ekikustress nze olina musuubuzi yes omate abantu be balowooza TikTok y'abantu abatalina byakukola basiiba okwo ffe tuli basuubuzi kati nze nsuubulya Tanzania nsuubula muceere kati nyinza okuba nga natambuddeeyo nga byankooyeza byantamyetamye dda ndi nzekka wendi tubeera mu madungu biki ebyo ndi zekka wendi neŋŋamba kati nkoze nti kati n'owulira nga waliwo ekikupininga omutwe nga toweebaka tulo tewakola ki naye olugenda ku TikTok kuno okuba kerere n'abaana abo ase mami biki ne mutandika okuyumya ekibooziboozi ekirungi ekikuzza ekimalawo like stress n'osanyuka ne museka nobagamba baana nzigenze kale mami bayi gwe genda weebake bone basigala nga bagenda maaso nga abaana bo kati nze banjagalako lwakuba nti mbakuŋŋaanya ne mbafuula abaana bange ofuna ne mbatuuza ne mbalengeza ekibi etakitayinza kubawa kitiibwa kubanga there is time of TikTok okitegeera nti obadde ku TikTok ovuma abantu owemmula okolaki kati bw'aba akusinkanye nga ggwe omuntu oyinza okuyimira n'omubuuza nga wamulabako awemmula kati nze ekyo nkibagaana nimbagamba sitekyetaagisa kubanga bw'ondaba nti kati olaba omwana Yvonne oyo bangi bamwagala bangi abalala tebamwagala naye nga most of them bamwagala lwaki nti tazza muntu mumwa tavuma tanyooma tavoola tawemula kati gwe bw'osanga Yvonne bw'oyimirira naye akwasa ensonyi ayagala okwassociatinga naye oyimirira naye n'oyogera nga omanyi nti ebigambo byagenda okuddamu birungi si bwe kiri kati nange bwe mba nga nze kati buli omu yagenda ku TikTok n'emulamwa gwabwe olaba bagendako nga bagenda mu kuvuma ye content waabwe naye nzo nayingirako okufuna ekyamama oba oli awo wali nga ku TikTok bo n'ogamba naye TikTok eno ebulako omuzadde buli omuntu gwasobola ow'ekitiibwa ya ambuze mu bulijjo olina abaana nina abaana babikkiriza abaana bange ate nkola kibi ki nze nkyerowoozamu kumama mbeera ku TikTok olaba kati nze ku TikTok nfunye abantu bangi abanegasseeko nga ba mugaso ate abaneesiga kati singa nali siriiko sandi bafunye onfuna kyekugambye nti ffe twagendako kunoonyako mikwano egiri creative egisobola okwongerayo oba asobola okwogera ekigambo n'okiyingiza n'oweezimba nga obadde tokifuna naye kati ffe tetutambulira wantu wali ntalo tetutambulira wantu wali bigambo bitazimba tetutambulira wantu awali ebigambo ebitali bituufu tutambulira awantu awali ebigambo ebizimba ti omwana ajja kubeera eyo ku kyeyo oyo yabadde ku kyeyo naye oyo bwandaba ajja gyendi nasanyuka nnyo nangwa ne mu kifuba eyali tandabyeko abaana bangi batambudde ne bantuukako abaana bangi baneesize abaana bangi bampeereza ne butwipu baabwe bagamba mami tukolere bwoti onfuna kati olabanga egyo mirembe nassanyu eri abaana abo n'abaana abo okufuna ssanyu gyendi onfuna nti nagendayo ate asobola kusengekuwa wendi ye yasigalayo naye ate eyasobola okujja wendi ate yafunyeemu nti atuuka ekiseera nankubya nagamba mami nalabye nga waliwo abatunda puloti mami oyinza okuŋŋenderayo nenvuga emmotoka yange neŋŋendayo antumye kakati gwe mu bwamaama siganye ofunye abakwesiga era nayo abakwesiga bafunyeemu gwe n'ofuniramu wa nange era afunamu kubanga nina essanyu nina emirembe sirina muntu anvuma sirina muntu antabangula sirina muntu ankola bubi kati essanyu wali tolirina nga tonafuna bakutuma sirina nga sometimes emirimu giyinza okustressinga nemba nga nyize nga n'abantu bembeera nabo oluusi tebansanyusanga bwensanyuka n'abaana bano omanyi omuzadde bw'asanyuka na mwana we kati nange ensanyuka n'abaana abo nenfuna emirembe era bwe mba nkedde ku makya mala okusaba nembikula essimu yange nensangako nga bambuuzizzaako gwe osanga omuntu ng'akubuzizzaako taba takulowoozezaako era naawe kikuwa ki ku nsini naye abanfaako okiwulira zalazaala abaana batono nina abaana abo kati nayongerako abaana nina abaana nga 10 kaŋŋambe
ate nga bampa emirembe teri mwana nsooza teri mwana nvuma kati gwobeera omuzadde ng'oli waka n'abaana bo kyekiyinza okuddirira ng'olina omwana atabaliga olina omwana si mubbi olina omwana si mutemu olina omwana si mwezi takola bintu bya buyaayi naye ng'olina abaana bo bw'oba oyingira wano olaba onadduka towulira mirembe. Kambuuze Yvonne yasooka awo n'atagalamuko ebintu bisooka bimutagazaamuko later on ndoza n'agwa mu mikono emituufu egiment ya kyenyinza okugamba nti egiment y'abaana bwe babazanya tempo we batyo babaako n'ebibawuba nga atambulidde mbuuza ekyo kyekimu ku biyinza okugamba nti omwana ono ayinza okuba mulungi naye waleka waliwo abamukyamya kyewava oyingira mu bulamu bwe nga maama. Yes, kya bulijjo nti omuntu yenna ne weebaggwe oyinza okutambula ne group ey'abantu ababbi nga toli mubbi oli wa kitaawo naye n'ogenda okulaba nga bagamba jangu otukwatireko akantu kano n'omuwa sampo n'omugamba nti olaba gundi oyo gwe basse gwakukola ekintu ekyo kati webunakya ku makyo ng'ofudde kyange eno mwana wange kola bwoti na bwoti. Okyanga ogenda mu bulamu bwa Yvonne biki ebisinga okuteeka essanyu ku mutima gwo n'ogamba at least omwana ono n'enjawulo gye ntadde mu bulamu? Embeera gy'aliko ogiraba musanyufu yaddayo asoma akola kye twagala kye tuwulira nti kyekyo kisookera ddala alina empisa tavuma muntu tewali muntu gwe yali asoozeza mu bulamu bwe simanyi tomanya naye nga tewali eyali amwemulugunyizaako oba wamuwulirako nga ggwe oli wa mu Uganda wano naffe ffenna tubeera mu Uganda naye tetunawulira nti asooza avuma akola ki wabula mwana muwulize nti yawulira yongamba tukola bwoti nakikkiriza era nakomawo mu mikono gya maama be netuba nga tulina omutwala mu maaso nadda ku ssomero asoma neyeyongerako abantu ab'enjawulo ku lw'enneeyisa gye yeeyisaamu ku lw'empisa gy'atambuliramu Katonda n'amuteekako feva n'amuteekako ekisa kye manyi ffe ng'abantu tetulina kye tuyinza kukola Yvonne naye okusingira ddala Katonda bodde eri Katonda bazadde bo ne baba nga tebaliiko babeera bakubiri naye Bayibuli ekyogera nti maama wo abeera Katonda wakubiri naye Katonda omutuufu ne taata wo omutuufu ne maama wo omutuufu ye Katonda. Katumaliriza kasaawa zino olunaku lwe tulina nteekateeka ki Yvonne atuuka ssaawa mekaani amuleeta surprise agimanyiko batagimanyiiko? Surprise tagimanyi naye agenda kujja ne Mase nabadde njogedde naye nemugamba Mase tulinawo ka surprise kati mu One Love abaana bembeera nabo mwe muli Anita mwe muli Athena mwe muli Joelia mwe muli Emirates abaana bangi group nyingi kati nze gyembeera tugite team One Love ye yagala buli omu mu mbeera yabagiddemu eyagala omuto omukulu omukadde ne bajjajja tubaaniriza kubanga tuba twetaaga ebigambo bya jjajja bibe nga bituyamba kubanga ye byayiseemu ebirala ffe tetunabifuna kati waliwo naye kati abo nabo beetaaga ebigambo byange babiwulire kubanga byempiseemu tebanabikola ki tebanabiraba so twakuleetingawo team One Love ya Yvonne ngambe nti yonna eyimiridde ku Yvonne is umbrella y'abaana ba team One Love betutambuliramu oba batambuliramu kati naffe netugamba nti katukoleyo ka surprise akatono tulabe nti omwagala waffe tetumugamba bugambi bigambo nti we love you owulidde tetukoma kugenda ku live oba waali netumusuutasuuta kati nga nze ndi mu Uganda amukubira esimu nemugamba Yvonne oliwa let's go out nemutwala nemugamba oyagala agenda kulya ki ngamba njagala kulya keeki nemutwala naalya kati nabali abaana oluusi nabo bakola bwe batyo kati so bagambye nti mami tukoleyo kantu katono kati osobola okukatuusa ku mwagalwa waffe atege ntumwagala okuva munda so tumusuubira mu bbanga ki okuva kati? ali kutuuka wano ssaawa emu.
kale kakati ndoza tugenda kuba tugumiikirizamuko okwongera okuba nga ate tulinda tulabe Yvonne nga atuuka wano gwe kyoba okola tuva ku Semo Official ate olabe nga bwe bigenda okuba nga ate bitambula byonna tuvaawo tulabe paka nga ate atuuka mu kifo kino. Tazeeyo. Kuba fuwa. Soko olindeko kwata ebimuli ani gonkwasiza ebimuli ebyo kwaye tufaayo ebimuli bikugako gobimpeera bana nkwatira ku bimuli ebiri byoli byakutte tofaayo jangu tukwongereyo ate ekalala obunankani siibugjeeko jangu omusibire tofaayo ng'abala naye Kamuteeke buteesi wano. Tugenda mukwate tugende. Naye mukwateko bulungi tagwa bannaye.
soko kwatemukawo soko kwatemuko aha kakati soko mpe essimu eno mpola mpola kwata wano mpaka sawo kano akutema bikakwata bulungi aha jangu wano mpola 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 soko okwatira ekimuli kino ani akinkwatira wano njagala onteebereko nteeberaako ono mama wange ddamu okubira akadongo agame maama wange kale ndowooza ne bwe tutuule ndowooza
bampadde budenga nakyendagala okuyisaawo ndowooza nze musiwo omukolo omukolo tugutandike mu bufunze wakyaliyo ebintu eno ebirabo bikyajja ebirabo tulese fe abaana balondemu olulaku lwaffe toteresa bootezi ka ssente We love you a lot. And we are so proud of you just now. You're welcome. Canada, straight away from kivuddewa Canada. Chiri nyenyonyi ekyo. From Team EP family, we love Yvonne a lot. Tukwagala nnyo mukazi mugumu. Tulabye bingi ebivudde ntulooza ajja power. Not to prove in the wrong. Ella, she's one of the strongest ladies I know. Yeah, and we are so glad that we are here. ndoza tusoka tusetolinga kati ndoza tutuule si bwe kiri kale kakata tulaba kusayima official tukyagenda mu maaso kubanga tukuweereza birthday eno tutandika butandisi tugenda paka tukwongera okubanga tukuweereza ebinaddako mu uploads eziddako tovaawo